koi ndye jaja mwami yalabiseko lunaku lwajjo era mbagamba yabatumidde yasubiddwa omulaba jjo twanyumiddwa kubanga leero era nga bulijjo okujja bwati yaluuse neera n'ekikopo kiri era mbagamba titwawulidde nti jjo yawuuse Bukira nibisanga wano umanya amawuli agasukulume mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. Kisa kinegula bannange abantu bakukuluma ebitagambika banji babamye kadi ne bayomba okufa obufi ne kamiliyoni bamumye ebyo omuvubuka yaleeta omutwe ku palamenti lwakusiriikira muneete binnaggwa poliisi eyina byezudde waliwo omukyala abadde awanyisiganya naye amasimu munnange nga ssenga mu Kampala muno ono yakwatiddwa nga kigamba mbu ye yamuwaddirwe n'omuvubuka era amulumiriza kati twebuuza ate gwagenda gutya ku palamenti abasecurite baalinya akagesteera Nyanzi bwe yatoloka n'agenda e Kenya bwe yayingira wano ne balyoka bamukwata bagamba yayingire ne COVID-19 oyogedde ku COVID-19 bannange ekiri mu makomera bagambye ate kati kikaye bukayi tibuli lunaku bazuulayo abalwadde ate nga bangi ddala bibasobedde tebamanyi kikyakola n'abasibe batandise okugonga oluvannyuma lw'omuliro mu kiro ekyakeseza olunaku lw'eggulo okulumba Makerere ne gwokya ekizimbe ekikulu main building ebigambo bitandise okwogerwa omuliro guno bwe basuubira we gwavudde abamu baga nti Makerere ono abadde anoonyezebwako nga waliwo ssente zabulankanyizibwa poliisi yangu otubulira omuliro gwavudde omuliro ngenda kyogerako katini kubanga mbadde mukyali awo ate ne guddamu ne gukwatira ddala ekizimbe ekyo ebyo mubividdemu ngenze mwenaale mbataddewo akakiiko k'abantu 2 batunda emisango 6 eri aba bagamba bababba mu kalulu akakamyofo President Museveni avuddeyo n'agamba omukulu Ochola n'amugamba nkulagira nga pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda Bunambi osagala kuddamu kuwulira nti waliwo weerodiyo yafulumizza essasi oba omupoliisi yenna yafulumizza essasi Bannayuganda tebaliiwo kukuba masasi Miruka wa Democratic Party yakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo eri mu bitundu by'eggulu kyokka waliwo ekiteeso ddewo kiyingi kye yaleese bannange ne kinyenyesa abantu emitwe yagambye nti Ssenkagale w'ekibiina tateekwa kukwata butereevu bendera ya kibiina kino kikubaganyizibweko waakirima waleme tukwatira bendera omaba DP mukuligayo mutaba Miruka omwe yabadde mulungi nnyo mwebale nnyo mwebali eddala neesiya munnaffe mujja kuwulira ebinaaveeyo kalugende mu Electoral Commission nero jamu bane mwino mwegendera kubanga akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission waliko offices zaabwe waliyo nominations za local government councils era bagenda okunona empapula n'okulaba ebipapula byammwe oba bituufu bannaye mutandika olugendo lwammwe kajjaamu kayinza okuba kangi wawalalalalala
omuliro gwayokeza ekizimbe kya University Makerere guddiridde okulwanagana wakati w'okugugulana saako n'emivuyo gya ssente egikunukkirizayo bilioni 9 mulambirira nga za kitavu ky'abasomesa gwazeemu ogwokubiri second fire cuts Ivory kitegeeza omwoki teyagani ayokya kati lwaki tetugamba nti mwoki sebu omuliro gw'okumagokka gwazeemu ogwo kati guli bulungi wali kati mwoki anti kati kitwebuuza bagamba nti nno abantu palamenti ebadde etandise okulabika nti enoonyereza ku mivuyo gya ssente giri Makerere ekyo nakijja ku mubaka wa palamenti nekituufu tetuganye naye abadde beeyogeza ate ebirala beera ebipapula bya gundi empapula ne bazitereka eyo mutuyambe zino ssente nyingi bwaba awazirimu asobola okutoola agambe tekijja bagana kuggulawo bagenda kuggulawo nga 15 nandi bali bagambe 5 nga 15 neno wangu bwe yatugambye okuzaawo nabayise ebimweyogeza ebimwe munamanya naye nga Ivory Tower bwetu yalabisemu kino anene guddamu Uganda eri kuki kakati poliisi mbadde crime scene basigala bagikuza sente zonna zituloegamba ebyonabena second fire tizategete ani mwoki omwoki yani omwoki kati andi gwe tulina onnoonya poliisi weyayu kyogaa mulimu omwokiwabaddeyo mbu masanyalaze ge gakutte anti kati wuliriza ndawusi essaawa eno Makerere abadde akola abadde akola babeeramuko naye ekyo ekizimbe kikuumwa kati naye ate mbadde ekubira aba fire brigade mutuyambe mukole service ebimotoka bye omuliro gwatuswazizza ogwo ekimotoka Makerere university enkulu mu ggwanga teyina water point wasobola kujja mazzi nga waliwo fire out sobola fire extinguisher ziri wano ojeko nofuira kona nolaba obasookenze mu mpeko update y'abasibe abaatoloka president yabogeddeko tebannabakufunayo bafunayo bebatta basatu twagomanga basibe basatu bafuluma 2 9 basatu ne babasuna omusanvu ne bagukwata kati baliyamba kyabanoona kati ebibiri 9 tetunafuna update ki kati kyenneebuuza ennyonyi zaalawuna ne zibulwa naye mbu covid ali mu makomera muganda wa ye yaddusa bano anda bate baali bakebere abasinga obunjiriza naye nga luze zikomyewo nenga tebannaba zibawa kati olaba basaasanya kati oba oli awo ng'embula gye baabulamu bayinza kuba bakizula nga bonna balwadde naye kati nga bano ababayigga babavaako naga kasa bagera kufiira mu lusozi namagezi ategeere omusiru asiwanye ddala